waliwo omukyalo omu yali lubuto. Ekiseera ekyokuzaala bwe kyatuuka n'agenda mu ddwaliro okuzaala. Ngeri gyali talina bulungi ssente, yagenda mu kalwaliro akali awo okumpimpi akazaalisa kale wasobola okuzaalira naye nga akasente si kangi. Wabula bw'atuuka mu ddwaliro abasawo abaaliwo bagezaako ne balemererwa ng'omukyala oyo yeetaaga kulongoosa olw'okulemererwa okusindika omwana. Bwe batyo baafuna ambyulensi ne bamuddusa ku ddwaliro erya private eryali okumpi awo. Bwe baamutuusa mu ddwaliro abasawo baamwanguyira ne bamutwala mu emergency ne bamuoperatinga ne bamulongoosa omwana. Omwana n'abeerawo nga mulamu n'omukyala nga mulamu. Wabula ebyembi, omukyala ono teyalina muntu amuliko. Abasawo bagezaako mmubuuza oba alina abantu be. Omukyala n'abagamba nti alina abantu be, alina n'omwami yennyini. Dokita n'amugamba mpa ennamba y'omwami wo. N'akubira omwami w'omukyala n'amugamba munnange, omukyala ali wano, baamuleese ng'ali bubi yeetaaga kulongoosa, twamulongoosezza naye talina mbuyambi, talina amuliko. Omwami n'amugamba kimu nti dokita nkubuulire nze ebyo siina ssente, nze kuva ggulo mbabuulira bannaye siina ssente mundeke. Dokita n'agamba nkoze ntya? N'agamba omukyala mpe ennamba z'abantu be abalala, okwali baganda be, okwali balamu be, abaani, abantu bonna baasuubira abasobola okumuyamba. Dokita yambuuza n'amugamba tolina bantu bo at least abasobola okujja ne bakujja mu ddwaliro? Biru yali yakakadde kamu ng'omukyala ono ze yeetaaga ave mu ddwaliro baamulongoosezza. Wabula abantu be bonna be baakubiranga nga buli omu agamba kimu nti sirina ssente. Omukyala n'abeera mu ddwaliro ennaku ne ziwera 5 nga tewali muntu we n'omu yazze yadde okumulabako yadde okumanya embeera gy'alimu omuntu gwe batutte mu ddwaliro okugenda okuzaala. N'abeerawo mukazi wattu. Wabula management y'eddwaliro n'egamba tukoze tutya? Ne basalawo ne bagamba ekisoboka ku bantu bano bonna be tukubidde ne wabulawo n'omuntu ajja okulaba waakiri nti omuntu waabwe ali mu mbeera ki wadde tebalina ssente. Ne bateesa n'omukyala. Dokita n'akubira bennyini amasimu omukyala ge yamuwadde, ng'akubira omu ku omu n'abagamba bannange amawulire ag'ennaku agaliwo, omukyala Mukama yageze bubi ebyaddala oluvannyuma lw'okubulwa amufaako. Twamulongoosezza bulungi n'abeerawo n'omwana nga mulamu, naye oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde mu ddwaliro nga talina amulabirira, omukyala afudde. Yakubira abantu abawera nga 8 ng'ababikkira amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omukyala ono gwe yabadde abategeezezzaako ng'ali mu ddwaliro talina muntu amuliko. Oluvannyuma lw'okubeera nga ali awo talina amufaako, bw'atyo dokita n'ababikkira ng'omukyala bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amangu ago buli dokita gwe yakubira essimu yategeerezaawo abalala. Baali bali awo mu ddakiika nga 3 nga waliwo abamaze okutuuka, bazze ne ambulance okunona omulambo nga bakubisiza ne t-shirt eziriko rest in peace.
famire yonna yaggwayo, ey'omukyala, famire y'omwami, bajja nga bali mu mmotoka, abamu balina n'emmotoka baazipaakingawo ku ddwaliro. Bazze ne ambulance egenda okutwala omulambo ne keesi ey'ebbeeyi ennyo egenda okutwala omulambo. Dokita yabaaniriza bulungi nnyo, n'abagamba mugire nga muli awo babaleetere mayiti. Dokita n'ayingira munda n'ajja n'omukyala ng'asitudde n'omwana we ng'atambula bulungi. Bonna beekanga ne batya nnyo olw'ensonga nti embeera gye baali bajjiddemu, bajja bakaaba beesansabaga nga balaga nti bafiiriddwa nnyo, banyoleddwa nnyo, naye nga baabakubira essimu okujja okutaasa omukyalo ono nga tewali amuliko, buli omu yagamba siina ssente. Bajja ne keesi ez'ebbeeyi, keesi yali ya bbeeyi ng'eringa mu kakadde kamu n'ekitundu, okupangisa ambulensi n'emmotoka eza funeral services ezigenda okuyambako mu kuziika omugenzi. Baatunuulira dokita ng'afuluma mu ddwaliro n'omukyala nga mulamu akutte n'omwana. Mukyala yatulika n'akaaba, n'agamba naye mazima ddala ne mbakubira essimu okujja mundabeko mu ddwaliro. Maze okuzaala nsumulukuse bulungi, ne mbeera mu ddwaliro nga nninga atalina muntu wange. Kati muzze kunziika, ekitegeeza mwagala nnyo abafu okusinga abalamu. Beetunuulira, buli omu n'akaaba. Abaali bazze okunona omufu baaswala, ensonyi ne zibakwata. Kyakuyiga ki ekiri mu mboozi eno? Abantu batwagala nnyo okutulaga omukwano nga tetuliiwo, nga tetukyasobola. Bw'obeera oli mbwetaavu ng'onoonya omuntu akuyamba, tomulaba. Osobola okukubira abantu b'olowooza nti mikwano gyo, nga buli omu omugamba enjala ennuma ngenda kufiira mu nju siina kyakulya, n'atasobola kukikuwa, n'atasobola kukuteerako na mutwalo. Ne bwe bamubikira nti Ssebwato yafudde, n'ateeka amafuta mu mmotoka ga mitwalo 2, n'ajja ne bagula keesi, n'awa amabugo, ne bawandiika obubaka obukubagiza, ne bagula ensawo z'omuceere. Olumbero ne lubeera lwa kitiibwa nnyo, naye nga mu bulamu tewali abadde asobola kukuyamba. Tuyige okwagala abantu nga bakyali balamu. Omuntu mulage okwagala ng'akyasobola okulaba. Abantu bo bagamba nti ŋŋenda kuwasa, ez'embaga bazisonda, ate bazisonda. Ne bwe bagamba nti bannange nkooye obupangisa, njagala kufunayo kapoloti, nzimbeko akayumba, oba nnyina kapoloti kange njagala kuzimbako akayumba. N'okwata akabboyiteyite mu minywanyi nti bannange njagala kuzimba kayumba kapoloti kange, teri asobola zikuwa. Buli omu ajja kugamba muganda wange embeera si nnungi, embeera si nnungi. Naye nga bw'oyisa kaadi bajeti z'okwanjula mbaga basuubirayo okulya, okujja wali okweraga, ezo bazikuwa. Tuyige okubeererawo bannaffe nga batwetaaga. Tuyige okusiima bannaffe nga bakyali balamu. Lwaki abantu baagala nnyo abafu? Omuntu ne bw'aba ng'abadde talina bantu be, nga mu kayumba abeeramu bwogu bw'omu, lwafa lw'omanya nti bulijjo mu kika mulimu n'abagagga, bulijjo alina n'abantu babagagga abavuga Benz, abavuga emmotoka ez'ebbeeyi.
naye ng'abadde awo nga n'ekyokulya takiraba, nga abantu sekinnomu be bamuyamba bagamba musajja munaku kali awo tekalina bantu baako kamale okufa ojja kulaba emmotoka ez'ebbeeyi nga zipaakinga awo nga baleeta keesi ez'ebbeeyi bagende baziike. Kibi nnyo abantu tetwagala kuyambako bannaffe bwe baba beetaaze obuyambi bwaffe. Twagala nnyo okukolera ku kabampaane, twagala nnyo okulaga ensi nti tulina emitima emirungi, tuyamba, tubeererawo bannaffe. Naye ng'ebyaddala emitima gyaffe tegiyamba. Omuntu asobola okufa ng'alinga atalina bantu be. Abantu babadde mu mbeera embi, babadde mu depression ne bafiira mu nju, olina omusanga ng'ali awo ng'anoonya n'omuntu gw'asobola jasi okwogerako naye amubulira obuzibu bw'ayitamu nga tabulako. Buli omu amwesambye mukadde akazibu. Bw'amala okufa lojja okulya abantu batandika okwogera ebirungi. Bannange gundi oyo, bannange nze simalina kumanya, era omwana oyo naye ng'alina akadde kabadde abeetaagiramu nga tewali asobola kumuwuliriza. Mwebale kuwuliriza Bukedde FM Embootikizi. Yenze Omutaka Ssebwato Julius. Ako kaba kalowoozo enjagala okubalekera. Weefumiitirizeemu, weekubemu ttooki, kyusaamu ebikolwa ebyekisa, okuyamba kyabuntu, tufe ku bannaffe, bayinza okuba bafamire, mikwano gyaffe, abatwetoolodde. Bw'oba ng'olina obusobozi obuyamba, yamba. Mukama yali kuddizaawo.